Press conference unaenda bako ekizigo. Musse. Nacho. Natural beauty. Ray, how are you? Thank you guys. Thank you for coming. Maybe asinga catalogue ni Kampala yali ku nacho byonna Lydia yabiwamba. Baba jangu afana. Akubye ekifulawa maaso. Uyo mubawadde. Take all the pictures. Buli kimu kye weetaaga ku muyimbi akiyina. Eri kwata tunaagirawa. Tunoonyawo kye tugera tetukiraba. Mubulwakye mugammwe. Tekibula. Naye nga nsanso balaba leero baby shower. Baby tumuzaala nga lumu March. Okitegeera. Thank you guys. I appreciate you. Ogenda kukomawo. Past boni. Kale. Baza olw'amakya amalungi. Tukwebaza olututambuza obulungi okujja mu press conference eno. Labanga bye tugenda okwogerako bibeera by'amakulu ate bibeera ebyo ebigenda okutuyamba ku show yaffe ejja nga lumu March. Show tugiteeka mu mikono gyo giblessinge ebeere ennungi ebeere successful. N'omuyimbi waffe Lydia Jasmine tumuteeka mu mikono gyo taata akolere ekyo abantu kye bamusuubiramu ate kirungi. Eshow yesoogera ddala bukyanga ayimba tukimanyi nti ogenda kutubeererawo ate togenda kutuswaza. Mukama taata wabaayo n'ekyokulya nga tujja kiri olwaleero kankisabirire ddala kibeere ky'amakulu nnyo eri emibiri gyaffe n'emitima gyaffe. Tubisabe nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okay, thank you so much. I think. Yo. Hello, everyone. I go by the names of Feffe Buusi, the baddest, the illest, the smartest, the greatest. Yeah, man. Ndiwa mukisa nnyo okuva ku luno olunaku ne oji wange n'abawanuka wange LJ wange Mameidi man, big up to you. Nze kyenyinza okugamba sikolangako show naye boy ndi mabegawo era tugenda kikuwa. Count on me on everything. I'm supporting you. I believe in you. Ate not just beginning kuba nange nzija. Thank you so much. Hi. How are you guys? Jasmine, I wish you all the best. Go first match. I don't know how you feel, but me, I know how I was feeling. So I know I might guess how you could be feeling right now, and I know you need my support. But I can support here at this time. That's why I'm here today to support you, because I know how it feels. Now wait, I can't talk with the works of it. And I saw buli muyimbi ali out there. Oba buli muntu asobola okuwa Jasmine obuyambi at this time in this last month. Obanga oli mukwano gwe, obanga oyagala muwa support, is the best time okutegeera ani amwagala n'atamwagaliza. So everybody, please give her the biggest support that you could ever give her, because I've been there and I know how it feels. She needs all your support. Bafani be, abawagizi be, family ye, bawe, fellow artists. Be there for Jasmine, I beg you. Otherwise, I wish you all the best, honey. I wish you kill it. I'm right behind you all the way. Soli bulungi omugole waffe bulungi bannange anti omugole ayogera mpola ate tuliwo abagole babiri naye omugole ono nina obugole obulala bwenjagala maaso awo naye kati katusooke kino kuba kyekiriwo. Bannange mwebale kubeererawo Lydia Jasmine. Lydia Jasmine yali yatuuka dda okukola concert naye mwebazizaako ekintu kimu nti tapakuse tapapye nti akubyeyo akayimba kamu concert. Jasmine alina ennyimba nyingi nnyo ate ennungi naye yeewadde obudde, era kyensaba abawagizi ba Lydia Jasmine, ennyimba ze nnyingi ate ennungi, ate muwala mulungi, alabika bulungi, yeekutte bulungi, talina buzibu. Mbasaba mumuwagire n'omutima gumu. Jasmine, manyi ky'oliko,
baffe tubiyiseemu n'essaawa zino manyi ky'oliko naye I just wish you luck tewali kirala kyonna mukama akuteremu omukisa. Hello everyone. Hi Ava. My name is Ava Peace. I'm here for Lydia Jasmine. I want to first thank the press for keeping time. Thank you so much. I was here at 10, exactly 10. I think I was actually the first person here. That already shows that I love her. I think I was here actually at 9:39, at 59. Yes, so by 10 I was already here. She really means a lot to me. She's a very good girl. She has loved me even before I got Shabada. She has been loving me, so I had to give her the love back. Thank you guys for supporting, and I'm here to support you, girl, in case of anything. And I pray and I call upon everyone out there to come and support Lydia Jasmine because she's a very good girl. She got the vocals, she's really talented. I like your vocals. Girl, you really know what you're doing. And thank you guys. Yeah, remain as Ava Peace. Thank you, Ava Peace. Chico, story artist. Kyesinga okwagala ku Lydia Jasmine nti teya papa nja kwogereza ku bigambo bya mukyala Lutaaya. Abayimbi abamu bagenda ne batuwaayo awo kahiti kamusebo nayagala atukubeko concert okitegeera ne Lydia azikoze n'azikola paka lwe yennyudde n'agamba kati nsobola okuba abantu essaawa 2 non-stop nga sibawummuzaamu kozi Lydia ennyimba azirina ate ennungi. So we tuli supportinga Lydia kyoba omanya ate tukimanyi togenda disappointing abantu kuba ate bw'ogwa mu live kisukka. So we tulinga lumu match tukikube. Thank you so much. And right about now, tulina mami wa Miss Uganda. Banange mumukubire mbulgalo naye mumwanirize. She's also a fan of Lydia Jasmine. Ategata kone Miss Uganda. She's looking so pretty. Isn't she? Mami soko babuzeeko abazze olunaku olwaleero obeeko n'obugambo bw'ogamba Lydia Jasmine ku concert egenda okubanga esookera ddala ever. Put water and go. Discipline banana. Members of the press, good morning. Thank you for being here for Lydia Jasmine. Wewala okujja abangi bwe muti nasemba okulaba aba media abangi bwe bati lwe nakyaza Miss World wano. So bambi mwewala okujja abangi bwe bati mwewala omubeererawo n'okumusapootinga. Lydia, okimanyi nti kwagala nnyo, okimanyi nti nkukkiririzaamu nnyo. At least mbadde parts y'olugendo lwo buli emyaka ndowooza kati ng'oba 9 or thereabout tutambudde nnyo ne Lydia mu Miss Uganda naye ng'omuntu engeri nze gyendera abaana ab'obuwala. So Lydia oyo tutera okwogera nnyo naye mukkiririzaamu nnyo nga gyenkubiriza era naye akimanyi. Lydia alina potential ennene ennyo. Nti with management ennungi, nga tulina management ennungi, tulina ba distributor abalungi, nga management si eyenoonyeza ebyayo. Truthfully, Lydia eddoboozi aliyina si lyakwogerera. Lydia mwera alabika bulungi mumulaba namwe because mu show business looks matter a lot.
So looks siza kwogerera nazo. Melanin queen mumulaba. And she has a beautiful body. So I mean, she has everything. So with the right people around her. Nakola kokolo mu comment nengamba nti abawala ba Blue 3 then singa basigala bonna with management tebayina abaana badde basobola okubeera nominated ku BET. Grammys maybe not yet but ku BET. Lydia tulabye Tiwa Savage nga bateeka All Africa, tulabye Yemi Alade, tulabye abakyala bangi. You have what it takes. Yeah. You have what it takes. We just need the right team. The right team. That's all. But you know I love you. You know I wish you the best. I'll be there for you like I've always been. Thank you so much, Mommy. Banango obugambo bwo mutubukubireko mu ngalo obugambo buwadde bulungi nnyo. Now lastly, nga tunabagenda wa sponsors baffe njagala Miss waffe asooka atubuuzeeko atugambe akagambo atubulizeeko ne ku mugole waffe olunaku olwaliro. Good morning. How are you? First of all, I would like to appreciate you all for coming here to support LJ, Lydia Jasmine. In Miss Uganda Foundation, we believe in talent development and also music, you know, empowering a fellow woman. As a woman, I'm here to support LJ. And personally, she's also a good person. She's my friend. She's a good girl. And also, as Mama has told you, the history did not just begin today. It began way back. So what more can I do, or what more can we do as Miss Uganda Foundation to support and uplift our fellow women? Let's all gather together and rally up, tell a friend to tell a friend to come on the first match. And let's support the talent. Lydia, you know I love you so much, and I wish you the best of luck.